May the power of your salvation. Weewaawo abatulabira abatuliriza Mukama yebale kubakuuma Mukama yebale kubaleeta nateera enkya ya leero tuli mu studio za Delta TV abatulaba tukiza nti tuli live studio kati Delta tukole gwe mulamwa gwa TV gwa station ye Delta tukole naye tuli mu maanyi agali mu kusaba amaanyi agali mu kusaba ye programu eno tuze nate olunaku lwalero olunaku lwakubiri emmotoka ez'obwannannyini zitandise okutambula zeegiriisa zidda kuno zidda kuli Mukama yeebazibwa olwekyo kye tutuuseeko nze no wa bulijjo muweereza wa Henry Herbert Kasule mu studio leero ndimu n'omuvubuka wa Katwe Matazi Church akulira abavubuka Headmaster John Muyenje yazze leero aze n'ebiwooma aze n'ebyokya olina Bible wacha Bible jiteke ku meza nga tannasumulula dira Bible teka ku meza awo tutandike John wanjisebo kankusabe obuze kubatulabira kubatuliriza bannange mwenna abatulaba era abatuliza ku mukutu gwaffe guno ogwa Delta TV bannange nange njagala okwegatta awamu eddoboozi awamu ne mubulizi waffe mubulizi Kasule nga nange ndeeta ekiramuso ekyasinze okubeera ekinene ti bannange Mukama waffe yeebazibwe bannange mwebale nnyo byonna bye mutuusaako engalo mwebale kubeera bagumiikiriza naddala nga mubulizi bwatubulidde abalina emmotoka ez'obwannannyini nammwe mwebale kubeera nga muli banywevu mwebale kubeera nga mugumiikiriza tukimanyi bulungi ne Mukama waffe Yesu Kristo yali mugumiikiriza naye n'atuuka ku buwanguzi kati naffe abalina emmotoka ez'obwannannyini sofa tutuuse ku buwanguzi era ekitiibwa n'ettendo kiddire Mukama weewaawo esebo kwegamba olinga agamba nti teri kitaggwa tewali kitaggwa buli kimu kibeerawo nekiggwa ate nekiggwa kiba n'enkomerero n'okutuusa leero Mukama atubedde Mukama yeebazibwe esebo John esebo manyi nti oleese ebiwooma esebo Delta TV esebo ye TV ebuna mu nsi yonna si Esebo. Uganda yokka naye ensi yonna ensi yonna esebo manyi nti ozze n'ebintu birungi Esebo. era oteeseteese bulungi amina sebo abatulaba esebo era abatuwuliriza Esebo. obateekeddeteekedde ki esebo kakati ife nze ndi musajja muganda naye ate era ndi musajja omunaddiini ennyo nga njagala okubategeeza nti naweebwa omukisa guno oba nange okuggyako okugabana awamu nga ekiti kye banyanjuliddemu nti nze ndi ssabavubuka oba ndi muvubuka ku Matazi Church Katwe era abavubuka abo nga nze mbakulembera kakati nno nzize n'entanda eyo nga sinagisumula kijja kuba kyamagezi nnyo okusooka okubeera nga twewonga eri Mukama Katonda ow'ekisa ekingi tukwebaza nate olw'okuba nga Mukama Katonda tusobosezza okutuleeta wano ate tubeeko ne bye twogera tubyeko ne bye tuwayaamu Mukama Katonda ow'ekisa ekingi tukusaba otulungamye tukusaba otusaasire omwoyo ow'amagezi tukusaba otubeera kaseera ke tunaamala wano bonna n'abatulaba eyo Mukama Katonda buli alaba programu eno Mukama Katonda omusumulule bw'abeera nga ali mu bizinesi Mukama Katonda gisumulule bw'abeera nga ali waka Mukama Katonda sumulula famire eyo bw'abeera nga ali ku olugendo olwo Mukama Katonda mutambuze bulungi bw'abeera nga alimu okuyaayaana kwonna Mukama Katonda ow'ekisa ekingi musumulule nga tuli mu kaseera kana akazibwe nnyo Mukama Katonda aka lockdown naye nga tulaba nga Mukama Katonda ogenze ota ekyamazima Mukama Katonda ow'ekisa ekingi bwe tuba nga tubaye tukola bikyamu Mukama Katonda tuboneredde bwe tuba nga twali tuvudde ku nnono tuba nga twali tuvudde ku mulamwa Mukama Katonda ow'ekisa ekingi tuboneredde Mukama Katonda ow'ekisa ekingi kale nno taata ow'ekisa ekingi tubeere tusaasire mu buli mbeera yonna Mukama Katonda ojja otubeere mu Yesu Kristo Mukama waffe amiina omubulizi Kasule ekindeese obudde buno nabadde ejjo nga ndaba ndi ku Delta TV mayi programu eno ngifollowinga empoomera nnyo mukulu Lukabwe kadde mwako programu eno ngifollowinga nnyo era akadde kano katuuka eri ewange nga baga buli kimu mugjeeko nga tuteekako Delta TV kubanga programu eno erina omulamu ogw'amaanyi nti amaanyi agali mu kusaba
ejjo nabadde ntunulira mukulu Lukabwe era nkimanyi mukulu Lukabwe obudde buno kwali yazze n'omulamu omulungi okuddayo okwebaza mwebazizza mutya ninanga olwaleero ne ŋŋamba kiki ekikyasinza okuleetera abantu obuzibu abantu beerabidde ki ndaba nga abantu bavudde ku nnono nze bwe bali bansomesa omusomo gw'okusibwako batusomesa amateeka 10 omwana yenayina omukristaayo g'alina okutambuliramu sabo naawe ennaku zino nkulabanga abaana obasomesa tetunagenda mu lockdown ng'abaana ewaffe katwawo ng'abaana obasomesa nga bayimba mayimbe naye omuntu gy'agenda akula n'akula ebizibu by'ensero ne bimukwata ne bimunyweza agenda ava ku nnono era sebo nabaddeko ejjo ku Dauta TV ku mawulire nga ndaba mukulu Enanga nga anyweza ebiragiro bya pulezidenti era the moment kasova ku bulamwa bwati bakusiba paka luzira kakati naffe tulina ebiragiro byaffe nga abakkiriza bye baatuwa ebiragiro ebyo ddala tukyabiriko emyaka gyonna tumaze ddala tetuvudde ku mulamwa tetuseseetuse katugenda nno kulaba ebiragiro tuli mu kuddayo ku nnono ennono eri mukama waffe gye yatulambika tugoberere era amateeka tugenda kutunulira amateeka 10 mukama waffe ge yawa Moses era ojja kutusomera ojja kubeera nga osoma nga tubalambulira oba nga mbajjukiza ddala mukyagaliko amateeka 10 amateeka 10 gegali Musa esebo Katonda ge wa Musa mu ssuula ey'abiri mu kitabo ekyokuva njagala abantu obabuulire tubasunsuye etteeka ku tteeka ddala amateeka ago mukyagagoberera mukyagajjukira oba mumala geekolera tusomere olunyiriri olusooka lugamba bwe luti esebo Katonda n'ayogera ebigambo bino byonna nkuwulira n'ayogera nti nkuwulira nze Mukama Katonda wo yakujja mu nsi ey'Emisiri nkuwulira mu nnyumba ey'obuddu yesebo tobanga na bakatonda balala weekomeraawo tetujja kulandaga nnyo tobanga na bakatonda balala wonna wendi ekintu kyonna mu bulizi kasule ekintu kyonna kasa kibeera nga kikusingidde Katonda kitegeeza oyo aba afuuse Katonda wo ekintu kyonna guyinza okubeera omulimu nga buli kimu osinza mulimu nze obudde nga Katonda wamwerabira ogwo omulimu guba Katonda wo naye nga jjukira omubuliza tusomedde nti tobanga na bakatonda walala wonna waali abamu bakuliriza nnyo abakyala abamu bakuliriza nnyo abaami abalala baana nga babalabanga bakatonda baabwe naye Katonda atubuulidde nti ye Katonda era bw'ogenda mu maaso awo n'osoma olulimi oddumalayo ye agamba nti ye Katonda wa bujja era omuntu yenna agezaako okubeera ng'alina bakatonda awalala waali John nkuwulira bw'ogamba nti tobanga na bakatonda balala wendi kwegamba kyotegeeza okubeera ne bakatonda abalala buli kintu kyonna kyossa mu positioni ya Katonda oba okifudde Katonda oddira omulimu n'oguteeka mu positioni ya Katonda n'ova ku Katonda n'odda mu mulimu nkuwulira oba ogufudde Katonda wali abasinza emirimu okusinga Katonda abantu wali abavubuka waffe mbalaba wembeera wali mundeeba n'omulaba okuva ku Mande paka ku Mande ajja ssaawa 12 avaawo ssaawa 5 za kiro n'omugaga kati bannange ddala ono obudde abufuna ddi ddala obugendako ne yeeyawula oba n'agendako mu kanisa n'asaba ng'omulaba buli kimu mulimu bannange emirimu giggwaawo waliwo omusajja nkuwulira mu Bayibuli nkuwulira yali ne mukama waffe nkuwulira yabuuza mukama waffe n'agamba mukama wange mpa ekimu eky'ekkumi nsinza buli lwa Sande nkuwulira nsinza buli lwa Sande esebo mpa ekimu eky'ekkumi esebo twegamba tewali buli lwa Sabbiiti nsinza twegamba kiki ekinnemesa okugenda mu bakabaka obwamu yamugamba ekigambo kimu kitya
n'amugamba nti tunda byonna by'olina ojjongoberere. Nkuwulira. Omusajja byalaba by'alina n'aba nga tasobola. Kakati Katonda nkuwulira bwe yalabanga omusajja ono byalina abisinzizza okusinga kwegamba waakiri eggulu limusuba naye ng'alina byalina neerabira ati byonna ajja kubireka agenda eri Mukama Katonda. Nze nina jjajja wange Mukama yamutwala naye yalina amataka mangi nnyo mu ndeeba eyo, alina ge yawa ekkanisa yaffe ey'Emutungo Kitiko, erabe Emutungo Kitiko ndowooza mutulaba. Naye jjajja bwe yatuuka okugenda byonna yabireka ku nsi ne bamuziika mu fuuti zaalinga 2 ku 3 byonna naye singa naye yali abitendereza nga byonna ebintu eby'obugagga bifudde Katonda we yali agenze bw'atyo, yali azikiridde bw'atyo. Soma etteeka eryokubiri. Etteeka eryokubiri ligamba bweri esebo tobanga na bakatonda balala wendi. Nkuwulira. Tugende ku lyokubiri. Etteeka erisooka tobanga na bakatonda balala wendi. Nkuwulira sebo. Eryokubiri teweekolanga kifaananyi kibajje kyonna. Newankubadde ekifaananyi ky'ekintu kyonna. Ekiri waggulu mu ggulu. Nkuwulira. Newankubadde wansi ku ttaka. Nkuwulira. Newankubadde mu mazzi agali wansi w'ettaka. Nkuwulira. Tobivuunamiranga ebyo. So tobisinzanga. Kubanga nze Mukama Katonda. Nkuwulira. Ndi Katonda wa bujja. Nkuwulira. Era mbiwalana ku baana ebibi bya bajjajja baabwe. Okutuusa ku mirembe okutuusa ku mijije gy'abantu abankyawa. Ku bannakasatwe era ne ku bannakana. Era mbaddiramu abantu 10,000 abanjagalira bakwata amateeka agange. Bannange babaddiramu abantu 10,000 bakibategeeza nange nzize wano okukibajjukiza mmwe 10,000 obudde buno ezirabadde Luta TV nti teweekoleranga kifaananyi kibajje kyonna era kugambye nti tobisinzanga. Bannange nze waffeeyo ndabye abantu baava ku Katonda beekoledde ebifaananyi ebyole. N'omusanga alina eggumba lya kapa nga liri mu waleti era bw'akeera ku makya n'ajjayo waleti n'atandika okusaba n'atandika okulaamiriza. N'osanga ng'oli akoze edduuka naye ng'edduuka eyo yateekayo wansi eggumba ly'embizzi nga buli waggulawo edduuka eryo asooka eggumba n'alijjayo n'aliraamirizaako ebigambo biyitirivu nnyo. Kwegamba amaanyi gonna nga gamuli mu ggumba lya mbizzi naye eggumba ly'embizzi eryo lirimu kaki? Teweekoleranga kibajje kyonna. Newankubadde ekifaananyi ky'ekintu kyonna. Ekiri waggulu mu ggulu. Nkuwulira. Gwokireese. Yesebo. Ekiri waggulu mu ggulu. Newankubadde wansi ku ttaka. Kwegamba ekifaananyi ne kiba kyonna. Oba kitadde mu dduuka nga gotoki nga nina edduuka lye nagenda mu lya Mukristaayo kamwatukiza linnya lya Peter Segawa namusanga omusajja ng'edduuka yateekayo ebigambo bya Katonda nga bye bikwaniriza naye ekyamazima omusajja oyo mulaba nga emirimu gye gitambula buli wamu watambula you go to Mengo Hospital buli wamu wosanga waliwo ebigambo bya Katonda naye eddwaliro likola abantu balina mu trust y'amaanyi. Kakati bw'oteekawo ebigambo bya Katonda mu bizinesi yo gwe bagaye tekola. Ife tukirabyeko bannanga abantu bane tuzze kubajjukiza tuva ku mulamwa tuddeyo ku nnono. Abantu bane mukyajjukira ebigambo bya Katonda mukyajjukira amateeka ga Katonda ddala tukyagatambuliramu. Katonda munyiivu nnyo era mubulizi waffe Kasule Katonda munyiivu newe agenze kuggalawo ggwanga abantu babadde bavudde ku nnono ya Katonda. We had deviated from the norm 100%. Tuvudde ku layini ababulizi batusomesanga amateeka ga Katonda ne tugavuddeko tetukyagagoberera. Tetukyagagoberera n'omulundi n'ogumu katusinza birala twekolera ebifaananyi ebyole wulira bana bakkirira mu nnyanja bwe bagenze mu nnyanja bagenze kufunayo obugagga byebyo Mukama Katonda byayogeddeko newankubadde ebiri wansi mu mazzi eyo ebyo byonna Mukama Katonda tabyagala ne kati owulira abaluminati bannange kyovolanga Mukama Katonda yabadde agaddewo eggwanga ng'abantu tuvudde ku nnono. Tusomere etteeka eriddako. Etteeka eryokusatu.
etteeka eryokusatu ligamba bwe liti esebo tolayiriranga bwereere mu linnya lya Mukama Katonda wo, kubanga Mukama talima kumussaako musango omuntu alayiridde obwereere mu linnya lya Katonda. Bannange mubuulize nkubuulira ki? Abo bonna abantu abatulaba, abantu tebakyajjukira tteeka lino nti tolayiriranga bwereere mu linnya lya Mukama Katonda wo. Abantu balayirira kabeere bakulembeze ennaku zino, mbalabe ensagi zino, batuuka ku lunaku ne balayira ne bakwata ne bayibuli eno kino ekyabo kyaffe ekitukuvu, ne balayira nti I gundi ne gundi sworn in the name of God that I will serve diligently without fear of favor, so God help me. Naye ogenda okumulaba ng'atambuddeko akabanga katono nga byeyalayirira ng'abyerabidde, ng'abivuddeko, ng'avudde ku nnono. Ogenda okumulaba yalayirira kusaavinga abantu nga bonta kyabaliko. Ogenda okumulaba nga yeeya amakola bino ng'ebyo byonna yabivaako. Bannange abaffe, bw'omanyanga nti tootuukirize ebyo byolayidde ng'ogenda okukwata obukulembeze eddamula, tolayiranga. Alisi weebuzeebuze ku lunaku olwo olw'okulayira gw'ogende, kubanga Mukama agambye tagenda kulema kussaako musango omuntu alayiridde obwereere mu linnya lya Mukama Katonda. John, wenkuulira sebo, waliwo abantu abakola ebintu esebo ne Katonda esebo ne bamuteekamu. kuulira, Omuntu n'agenda abba, kuulira, n'agenda mu kkooti, kuulira, n'akwata Bayibuli esebo n'alayira. Bamugamba nti layira, n'akwata Bayibuli. Mujulizi, kuulira, ebigambo nabyo ngenda okwogera by'amazima ameereere. naye nga bulimba bwereere. Naye nga ebigambo byonna byagenda okwogera by'amazima ameereere birumba bwereere, naye nga akutte Bayibuli. Bannange, lwaki ensi tedobonkane? Lwaki kino kye tutuuseeko mu ggwanga lwaki tekiibeewo ddala? N'okitunulemu abantu abagenda mu makooti. Mwe mukyasinze okulayirira obwereere mu linnya lya Mukama Katonda. Mwe mutuleetedde obuzibu obuyitirivu ennyo. Bannange, tuddeyo ku nnono, tuddeyo ku mateeka 10 Mukama waffe ge yatuwandiikira. Bannange, amateeka tugavuddeko. Banne twekometinga engenga ebintu bye tusobola, n'osanga oli mubulizi nakubira simu gundi oli luddawa. Ndi wano ku Muganzi Lwazza, nalayira mu linnya lya Mukama Katonda, mazima Katonda ali mu ggulu, nze ndi wano wentudde. Naye ng'ali eri mukono, kakati olayiriramu ki eyo? Era ogenda okubeera eri eyo nga gyafunidde accident. Ogenda okuwulira munnanga abadde ali ka bodaboda apalapalanya adduke ng'emmotoka emukubye emusse. Era bwe tulaba awo John, nkuwulira, bwe tulaba awo nkuwulira wasinga okusibuka obulimba, awo wasibukawo nnyo obulimba, awo obulimba bw'amaanyi. Bannanga, abantu abatulaba, abatulaba ku Delta TV n'abali ku Facebook, bannanga, obulimba buyitiridde. Tubeere nga tubuleka, okulayirira obwereere tubeere nga tukuleka. Soma etteeka eddala tubule tulina esebo. Etteeka tugenda ku tteeka eryokuna. Etteeka eryokuna baga jjukira okutukuza olunaku olwa Ssabbiiti. Jjukira nkuwulira, ennaku omukaaga okolanga n'omala emirimu gyo gyonna. nkuwulira, naye olunaku olw'omusanvu ye Ssabbiiti ya Mukama Katonda. nkuwulira, olunaku olutolukirangako mirimu gyonna. nkuwulira sebo, gwe kennyini newankubadde omwana wo omulenzi, nkuwulira sebo, newankubadde muwala wo, esebo, newankubadde omuddu wo, esebo, newankubadde omuzaana wo, esebo, newankubadde ebisolo byo, newankubadde munnaggwanga ali ewuwo, kubanga mu nnaku omukaaga Mukama Katonda mwe yakolera eggulu n'ensi, nkuwulira, ennyanja n'ebintu byonna ebirimu. N'awulira ku nnaku olw'omusanvu, esebo, Mukama kyeyava aliwo omukisa olunaku olw'omusanvu nalutukuza. Batugambye nti ennaku ezo omukaaga Mukama Katonda mwe yakolera eggulu n'ensi. Mu nnaku ezo meka? Omukaaga. Kakati gwe kiki kyokola ekitaggwa ekyo? Kiki kyokola ekitaggwa nga Mukama, do you know how to create heaven and earth within 6 days? Gwe biki byokola? Naye otuwanyi nkuwulira. Mukama yeebazibwe. Amiina sebo. Ng'okyali awo wennyini. Esebo. Olunaku nkuwulira lulimu essaawa 24.
which nkuwulira bwe tubanga olunaku limu essaawa 24 nkuwulira which eba mu ssaawa nambululamu bulungi olunaku olubanga lulimu essaawa 24 essebo which eba mu ssaawa mmeka sebo gwe wasoma ebibala okunsingako gwe wasoma ebibala okunsingako awo John nkuwulira olunaku olubanga lulimu essaawa 24 olunaku lumu essebo nga lulimu essaawa 24 kati ddira essaawa 2 zikubisa emirundi 7 ezo ziba ssaawa ezo ziba mmeka 7 emirundi era ziba ssaawa mmeka ezo nyinyonnyola 7 ziba 140 nya emirundi 7 ziba mmeka 28 ekitegeeza essaawa ziri 16 mu ssaawa 16 nkuwulira omuntu abuuzaayo wadde eddakiika 3 wadde essaawa emu nkuwulira katonda amuwadde essaawa 16 naye katonda okujjako wadde essaawa emu bw'ati okugenda mu ssinzizo naye katonda ng'abusobola okukeera enkya n'akuggyako essaawa zonna noba nga tokyalina kyosobola nakuzikisa bwebbo nobeera nga you don't even have a second to breathe. Abatulaba mwenna mbakuutira tujjukirenga nnyo bannange ebigambo tube tukyabijjukira ebyo nange tube tukola tube tujjukira nti waliwo olunaku olwa sabbiiti bannaffe aba Seventh Day mbaagala nnyo dwo olunaku olwo dwo balutegeera era mu buyisi kasule nkubuulire you cannot make any appointment with on Seventh Day on that very day era kubulira point blank olunaku olwo ngenda kubeera nga ndi ku kanisa. John mukama yebazibwe amina sebo waliwo esebo Yesu Kristo yayogerera kuwulira ku sabbiiti esebo Yesu Kristo bamusanga awonya omuntu ku sabbiiti nkuwulira ne bamubuuza ekikoze bino ku sabbiiti esebo n'abagamba nti ente bw'osanga ente eyo ng'eba mu kinnya kunaku lwa sabbiiti nkuwulira ogirekamu togirekamu. Yesu Kristo abagamba nti bale bamugamba nti ogijjamu kati nabo kyeyava akola ekyo ku sabbiiti. Sabbiiti obonnyonnyola okusinza ku sabbiiti lambululamu awo tuleke byonna tetubaako kye tukola ku sabbiiti olunaku olwa sabbiiti unless ng'ekintu tekyewalika ekintu kyakutaasa bulamu kye bagamba nga wagambye kyakutaasa bulamu ogenda kutaasa bulamu bwa kisolo kyo naye bwe kiba nga kisoboka sabbiiti lwe lunaku Mukama Katonda lwe lunaku lwe yawaayo n'alutukuza era olunaku olwo tulina kubeera nga tuluwadde Mukama Katonda. Mukama yebazibwe olunaku olubeerwa Mukama Katonda sebo nze nsabira wano ku Matters Church ekatwe naye ogenda kulaba nga abavubuka tebamanyi kiriwo nogamba bano bakyali mu nsi bano batondebwa Katonda batondebwa bisolo nga tebamanyi yadde ekiriwo eri ewaffe abantu bava dda ku nnono. Nze nazzi kuno nga fe tokimanyi olunaku olw'Essande nakulira mu kyalo eri ewaffe ekitiko nga maama atugamba buli kimu kikole nga tulima okuva ku Mande paka lwa mukaaga naye olunaku olw'Essande enkubi zibeera wala. Nze nagenda wa Bishop Ssenabulya eby'emitiyana nga alina sayiti enene gy'azimba naye teeka sayiti ye togirinnyako not even but don't step there on Sunday era wabeera waggale naye ennaku zino buli akola pulaani yonna kuzimba kukola ki lunaku lwa Sunday ate nga wano etteeka litugamba constitution yetugamba ffe tuluŋŋamya ffe abakkiriza nti olunaku olwo tolukolerangako mulimu gwonna. Sabo njagala nnyo nze ebirungi mbikoppa njagala nnyo owekitiibwa oyo Mr. Augusta Lule doctor kalina is a doctor Dr. Augusta Lule omwami oyo nze mu kulaba okwange ife abasinga aba ne programu ebeera fixed 24/7 aba ne programu eri fixed naye omwami oyo olunaku olw'Essande abeera mu ssinzizo ekatwe Matters
talukolerako mulimu gwonna n'owoba nga omwagala ku ofiisi ye n'obeera nga waguddewo kiki era kugamba olunaku olw'essande tojja kundaba abeera katwe matters church ng'omwami oyo akolaki. But what about you? Omwami Ssegawa era kubuulira era akusomesa nti n'onookola otya kubanga ye mulungamya mu byenfuna. Mu byenfuna mwami oyo mulungamya nnyo naye akubuulira n'oba oyagala otya botesipeyalinga lunaku lwa mukaalwa sande buli kimu kyokola kyonna okotokera busa. Abaffe mmwe abali eyo abatulaba abakaaba bannange bizinensi yange bizinensi egudde Mukama Katonda ogende ku mulubaale ogende ku wendagu weekyeke omaze okwekyekinga ozeeyo ku nnono nti nno ddala ku sande Mukama Katonda nagendako mu yeekaalu mu ssinzizo nensabira bizinensi yange. Oba kakati nno njagala olwaleero ozuule ekituufu ekisibya bizinensi yo, njagala ozuule ekituufu ekisibya famire yo, njagala ozuule ekituufu ekisibya obulamu bwo nti waliwo ekikubulako olina kyewavaako. Nga bwe nkunyonnyodde nti the moment wano ku Uganda kasita ova ku constitution bwoti oli luzira. Era ndaba oli ewaffe mu Ndeeba saakasazi wereemu nga buli omu agabudde bwa kafyu kwesa obudde bwa kafyu buli omu mbiro. Kakati lwaki obudde buno naffe tetukikomyawo mu Bayibuli eno? Oli saakasatu tuko olw'essande nga buli omu omulaba mbiro ku kanisa buli omu mbiro. Kyekitubulamu kyokka. Kale nno twetereeze tuddeyo ku nnono nga twatumye omutwe gwaffe okuddayo ku nnono. Tuddeyo ku nnono oba oli awo ojja kusumulukuka mu bizinensi zo abaana bo bajja kusumulukuka buli kimu kijja kusumulukuka. Nkuwulira ssebo. Mukama yeebazibwe. Amina ssebo. Olambudde bulungi. Yessebo. Mutambudde bulungi. Yessebo. Era okujjako ng'oli ndowooza alina kikyamu ku mutwe naye nga ekyo gwokyogedde nze ndowooza nti buli omu okujjako nga oba oli awo ng'abadde aseguliddeko TV kati naye otambudde bulungi. Tugenda ku tteeka eryokutaano. Essebo lisome etteeka eryokutaano. Bannanga batulaba mwenna tuli ku nsonga ey'okujjukizibwa amateeka ge twavaako. Tusomere eyokutaano. Etteeka eryokutaano ligamba nti kitaawo ne nnyoko basangamu ekitiibwa. Essebo. Ennaku zo zibe nnyingi ku nsi Mukama Katonda we gye yakuwa. Essebo. Naabo maabo. Kitaawo ne nnyoko obasangamu ekitiibwa ennaku zo zibe nnyingi mu nsi Mukama Katonda ze yakuwa. Nze ssebo ndi musajja musomesa. Nasoma busomesa e Makerere University. Era mbadde nnyo mu baana naddala abaana abasekendule. Mwentambuliraawo naye ndabye abaana nga eryetteeka nga baalivaako dda. They went astray long time ago. Omwana nga takyalimu yadde akaniguusa nti ddala nina taata nina maama ku nsi. Abaana bano tulina abaana baffe wano abavubuka ekatwe Matters Church. Ogenda okulaba ng'omwana takyatira ddala muntu mukulu. Era abatulaba eyo mbategeeza nti this was a parable. A parable is a story with a hidden meaning. Sebo nkutegeeza. Kakati gwe ojja kugawaja a parable is a story with a hidden meaning. Era Mukama waffe Yesu Kristo yakozesanga nnyo parable okulabanga akwasaganya ministry okugimalako. Ekigendererwa. Kakati ne wano there is a parable mwe abavubuka abasinga gye mutamanyi kubanga yo omuntu abamanyi nti mubulizi kasule abaana bozaala. Abaana babakimanyi nti mubulizi kasule ye taata wange yekka gwe nina okussaamu ekitiibwa. Abala saagala kumanya. Abala seetaaga. Naye omuntu yenna n'omukulu. Omuntu yenna akusinga. Binti mu myaka, binti mu ntegeera, binti mu ndowooza, mu buli kimu oyo abeera kitaawo ne nnyoko. John. Nkuwulira. Kaddemu ako. Omuntu yenna akusinga mu myaka,
omuntu akusinga mu ntegeera, omuntu akusinga mu ndowooza, omuntu akusinga mu buli kimu, oyo bayibuli gweyogerako yabeera kitaawo ne nnyoko. Era olina omussaamu ekitiibwa. Nzijukira lumu. Nkuwulira. Kubanza nkusingako ku myaka. Nkuwulira ssebo, era kituufu. Lwa mubiri guno. Lwa mubiri naye kusinga ku myaka. Nkuwulira. Naye Esebo. tukyali baana bato. Esebo. Nga bw'osanga omusajja ng'abadde akutta akagaali waffe mu kyalo eyo, nkuwulira, ng'abadde ayambusa akagaali olusozi, nkuwulira, omusajja ng'omusitulira omuggyako eggaali buteefu n'omugulako eggaali butereevu n'ogimusindikirako okutiisa akasozi ne kaggwako, ate akasozi kasobola okuggwako n'atakutwalako. Mwena nga badde mutambula olugendo lutya naye lwaki omusindikirako eggaali? Reason being nkuwulira nti ali mu myaka gya taatawo. Is your father's age mate. Oyo kitaawo awedde emirimu. Bw'osiŋŋana omukazi oba omukyala abadde alina ebintu byasitudde obimuggyako. Reason being nti ali mu your mother's age mate. Kakati nga omulabanga maama wo yennyini, naye olwaleero nkuwulira osanga omuvubu naye oba n'abazadde nabo bennyini bakontributinze kinene kubanga agamba omwana n'ogeza omugambako omwana wange ogambye waki, omwana wange okoze lwaki kino. N'abazadde nabo bennyini baava ku nnono. N'abazadde na bennyini edda nga omwana takuzibwa muntu omu, ng'omwana abeera wa kyalo. Waliwo eri mukadde waffe yalinga Emirate, kati obudde buno bambi yafa Mukama Katonda omwoyo gagulamuze emikisa. Bwe yakusanga the moment ng'otambula kasoobo ng'oyita awo ewuwe ng'ajjayo embooko ng'agamba dduka kusome. Ne kati obudde buno ddala wabeewo, kati obudde buno akoona ku mwana gw'atazaala ajja kumwamba. Obedda John, obedda nonkulinda awo. Nkuwulira. Bwe watandise amateeka nze ne nkuteegera ku lyokutaano. Esebo. Kubanga manyi nti etteeka eryokutaano tumanyi nti amateeka anaagasooka gakwatagana ku Katonda n'omuntu. Amateeka okuva ku lyokutaano okutuuka ku ly'ekkumi omuntu n'omuntu. Kituufu. Kaakati bw'otuuka ku tteeka eryokutaano awo oba ondeese. Lwaki oba ondeese? Awo wengenda okusimbira ebibuuzo. Nkuwulira nange mbirinze kubanga lwaki Esebo oli mukulembeze w'abavubuka butereevu mu kanisa ate ey'obusumba. Ekyokubiri oli headmaster butereevu ku Bahati High School. Loza Kajjansi. Esebo oli muvubuka okulembera abavubuka mu kanisa ate oli headmaster ate ng'era abaana b'okulira bonna bavubuka. Kakati mu ngeri eyo awo ndeese John, nkuwulira Sebo, abaana b'ennaku zino abazadde ab'edda abazaala abaana b'ennaku zino tebaasibanga baalansi. Omwana ekimujja waka ng'asibye baalansi, taata n'asirika bwe nga naye amulaba bw'ati, ne maama n'asirika nga naye amulaba bw'ati, n'atambula n'agenda. Omwana n'afuluma essaawa 7 ogw'ekiro, taata n'asirika, omwana n'akomola n'ayingira. Oluusi no n'ekyegulo maama n'avaayo n'akimuwa. Naye ng'akimanyi nti taata mu nnyumba mwali. John, bannange okyanga kitaawo n'ennyoko. Nze nina ku baana. Nkuwulira. Nina ku ki? Ku baana. Bamanyi. Nkuwulira. Naye Esebo, nze bwe nsindika omwana ku ssomero mba simusindise kola strike. Esebo, nze ekigambo ekyange ng'omuzadde nkuwulira, bwe nkigamba omwana nkuwulira mba nkyogedde oba okyogedde. Bwe nkigamba omwana Esebo, oba muwala oba mulenzi mba nkyogedde. Gavumenti yatukola bulungi nereeta eddembe ly'abaana. Nkuwulira. Nereeta eddembe lyaki? Ly'abaana. Naye omwana ensi bw'eri mulema nadda ku street, omwana gavumenti agenda kugitawanya kitono. Omwana agenda kusinga kutawanya nze taata. Gwe taata gwazaala. Nze azaala. Ne famire yo yonna. Omwana bwe musindika ku Bahati. Nkuwulira. N'akola strike n'atawanya headmaster. Kiba kitegeeza nti omwana oyo teyampanga kitiibwa nange n'embireka.
ze bayibuli kyejogeddeko ze ennaku ennyingi Ennaku ennyingi. kasoobivaako bwoti ennaku zo yeebeerayo enkomerero y'omwana nze wendi jonyawo awo era abantu bayinza okulowooza enkomerero mbwe ennaku zo zibeere nnyingi nakugambye wano mukama waffe yakozesa parables ennaku zo zibeere nnyingi mu nsi oyinza okuba nga togenda kufa kati naye the moment kakati wano omukozi wa Delta TV the moment kasaajemera mukama we ennaku ze ziba ziweddeyo era nze bwali ewaffe ku ssomero nze nkwasaganya ensonga ya discipline. I'm in charge of discipline the moment a student misbehaves ne bakuleeta mu ofiisi ya mukulu muyenje ezo ennaku zo ziba ziweddeyo mu ssomero. kitaawo ne nnyoko obasangamu ekitiibwa ennaku zo ziryoke zibeere nnyingi mu nsi mukama katonda ziyakuwa. Abazadde tusudde obuvunaanyizibwa bwaffe kyova olaba nga abaana bo fe tubaleetedde okubeera nga bagwa mu kikemo okubeera nga bava ku nnoneeno nga bagivuddeko. John nkuuya ssebo wali musajja mu kristaayo awedde emirimu ate omuvubuka awedde emirimu role model essebo singa essebo taata w'omwana essebo gw'okulira essebo mu Katwe Matazi Church nkuuya ssebo ye musamize essebo ngawawe basamize essebo balina essaba essebo taata essebo agamba omwana omukristaayo essebo eyabatizibwa essebo eyalokoka essebo genda essebo oyoze embugo essebo genda essebo olongoose ensaasi essebo anti amusamu ekiti awako omwana omugamba kya ife kyova olaba nga omwana yenna awezezza emyaka 12 bamusindika bamukubiriza okugenda okusoma omusomo ogumuteekateeka nti nno omwana oyo waliwo ebintu byatalina kugoberera ng'atuuse mu nsi. Omwana tumulaba aba akuze abalina chance standinga no egamba nti no ku kintu kyonna ekibeera nga kivudde ku nnono ya Katonda. Kyova olaba nga ku age eyo omwana aba atandise okutegeera. Awo omwana we tumugambira kati obudde buno bamusizzaako emikono era babasaako emikono bagamba batya Bishop nga saako emikono bigambo ki byabasibirira nga omwana alinako ebigambo byakolaki byamusibirira. Era omwana weffe nga nkugambye tumulaba nga omwana oyo asiddwako emikono tumwawula ife eri mu Anglican Church tumwawula ne tumujja mu baana bano abawere bebayita aba Sunday school ne tumuleeta mu kanisa eno enkulu erimu abantu abakulu. John nkuuya ssebo awo wennyini essebo bwe tubanga tugenda okubatiza omwana essebo mu kanisa essebo kyova olaba nti abayima essebo betulonda essebo ffe tetugamba bazadde butereevu kubanga abazadde bayinza okuba bo nga tebatuukiridde. butereevu Omuzadde ne bw'abanga alina essabo ng'asamira Essebo. kubanga buli muntu agenda kwetikka omuki omugugu gwe yensonga lwaki tugamba Essebo. by-identifying abayima abana abakuza mu mwoyo. butereevu Yensonga lwaki ateekwa okuba nga omuyima ali properly upright. butereevu Yes. butereevu anabeera nga akuza omwana oyo ng'amulambika mu kkubo ki eggolokofu. Kale nno nga maliriza ensonga eyo bannange abazadde tuddeyo ku nnono abaana baffe tubasomesa amateeka ga Katonda. Abazadde abaana baffe tetubagayalirira nammwe ate abaana nammwe mubeere nga mussaamu nnyo bakadde bammwe ekitiibwa kubanga lyetteeka nembadde mulivuddeko nga basinga obungi mwalyerabira ate nga kkulu gye nkuwulira awo mu mateeka gonna ge tugenda okulaba essebo tunaba tugamazeyo obudde nga batukkiriza essebo lino lyetteeka lyekka eririmu ekisuubizo ennaku kutya zibeere nnyingi mu nsi mukama Katonda ziyakuwa zigana amalala galiko musango kubanga mukama terema kumussaako musango naye lino kulimu okusuubiza mukama yebaze tugende ku ddala tugende ku tteeka eddala tteeka lya 6 tugenze ku ly'omukaaga tottanga era etteeka eryo
nga nja kuba ndinyonyolako nga ombikulira engero 6 ojja kuba ombikulira engero 6 n'olunyiriro lwa 16 engero 6 n'olunyiriro lwa 16 kubanga etteeka eryo kulu nnyo abantu engero 6 olunyiriro lwa 16 nsomeraako kaawo waliwo ebigambo 6 byakyawa esebo weewaawo 7 bya muzo gyali esebo entunule y'amalala esebo olulimi olulimba esebo emikono egitta abataliiko musango emikono egitta kiddemuka buli omu akiwulire emikono egitta abataliiko musango emikono egitta abataliiko musango ekyo kikyamu nnyo tuli mu nsi ngenda kuwira ku gataliiko nfuufu buli kanaku watekwa okubeerawo gundi asegundi gundi asadde asegundi bannange mmwe abakola ebikolwa ebyo byonna ebyettemu ddala mukyali ku nnono yaffe mukyali ku mateeka 10 katonda ge yatuwandiikira ettemu lifuuse ettemu mu nsi muno. Nali ndaba amawulire nkuwulira ku TV enganze Delta TV amasukulumu ago bageta amasukulumu nkuwulira ku TV enganze esebo nga tulaba esebo omusajja nkuwulira nga tulaba omwana esebo eyakola muzadde w'ekigambo kitya eyakola naye nga byattaka abaana badimandinga obusika nga ne taata tannaba kufa taata alyoka afe abaana batwale ebyaki abaana badimandinga obusika omwana nattata namusanjaga waliwo bataata abassa abaana okutta naye ng'ogamba kwegamba nga ne mu famire ne mu maka okutta kigenze wala abantu ennaku zino okutta tebakyakulaba yadde tekukyalimu yadde eddakiika n'emu ensadde obonkanidde ddala ebikolwa eby'obutemu abantu omulugube gwa ssente okwagala ssente ezo ssente ogenda na mmeka John nkuwulira katulambululemu awo nkuwulira sebo omuntu atandika ddi okutta era omuntu atya bwe ŋŋamba nti nkutta ekijambi yankutemya ogudde wali osaanye okwo kwekutta okwo si kwekutta waliwo okutta fikyayo nenjitta butereevu mbasibuse omuntu oba omuse omuntu nobeera nga kwekuleeta ekiringa ekiyinja n'okikata ku munno bepaba azikirirawo nga takyalina kyasobola kwekolera n'omulimirira ku mulimu naye nga gwe okimanyi nti nno gwa mulimu gwegulisa mu bulizi kasule ne famire ye yonna nojja n'omutema enteega bwati notta kugamba oba ose famire yonna nadda ku ziro olwo gwofunemuki mubulizi kasule omulimirire bwabadde alabirira famire aveewo gwolwokola otya bannanga abantu tuddeyo ku tteeka netteeka lino abazadde namwe mumanyi okutta ne mutafyusa z'abaana tutafyusa z'abaana baffe omwana nagitta naye nkubuulira oba otafyusa y'omwana wo kitegeeza omwana oyo oba ogenda kumubonyaabonya abaana n'abazzukulu be bonna batala tebakyagala kuweerera baana essanyu ly'omwana olise abasajja tebakyagala kuweerera baana n'omusanga kwakuna matata ng'atudde mu kyambuleera atumizza ecupa za bbiya mwana eno mbizi eno biki bamama bali wano ono omwana bamukobye ku ssomero agende eyo ne maama naye ng'okimanyi maama wamugaana okukola abeera waka fyuca y'omwana ogisse naye nga tenga bayibuli egamba tottanga nga mu bulizi bwakugambye nti okutta tetukulabira wali wokka kuleeta kiso n'osanjaga naye ebintu bingi nnyo betusse bannange tukomeyo ku nnono ya Katonda
bale tukomeyo ku mateeka ga Katonda. Bwe tunaakomayo ku mateeka ga Katonda nze nkubuulira eno ensi egenda kubeera nnungi, tugenda kubeera nnungi, tugenda kweyagalira mu nsi muno nga tewali buzibu bwonna. Naye tutubonaabonya obudde buno mu ggwanga kubeera nga twava ku ki? Ku nnono ku mateeka ga Katonda. Tusomere etteeka eriddako. Essebo. Lino etteeka ery'omusanvu. Etteeka ery'omusanvu. Toyendanga. Era ssebo ojja kunsomera engero 6. Engero 6 asatu mu 2. Engero 6. Engere bw'osoma essuula eyo eyongera okutulambulira ku kigambo kye bayita obwenzi. Toyenda essuula 3:2 tusomereko awo. Oba olunyi lwa 3:2. Essuula 6. Engero essuula y'omukaaga. Olunyi olwa 3:2. Weewaawo. Essebo. Ayenda ku muko omusajja talina kutegeera. Akola bw'atyo azikiriza obulamu bwe yennyini. Kiddemu abantu bakuwulire. Ayenda ku muko omusajja talina kutegeera. Akola bw'atyo azikiriza obulamu bwe yennyini. Ebyo ebigambo si bya mubulizi Kasule, naye ebigambo byaffe mu Bayibuli bitulambika bulungi nnyo. Nze nina omukisa nti nno Mukama Katonda yannyamba ndi mu kibiina kya Fathers Union. Era ndi mugundiivu nnyo ewaffe yekatwe. Embaga nagiwulira. Nali sinaba kujja munyonya. Nakuwulira. Era gwe hane mungu. Wagenda Dubai. Nali Dubai. Nebaza nnyo ow'essiba Gassalula Entake. Olugano lwa folo yaluteekamu ssente. Naye ebbanga lyemmaze mu kibiina kya Fathers Union, abantu abansikirizanga okuyingira ekibiina ekyo, ennaku zino mwattu sikyabalaba. Bannange mwaddawa baseerera. Ebirayiro bye bakuba mu kanisa babivaako dda. Okyogedde? Babivaako dda. Bwe kiri? Tebakyasembera ku mmeeza ntukuvu. Bannange mwaddawa abantu obwenzi bumazeewo. N'osanga omusajja nga wampeta, empeta givaako dda, ayina abakazi 4, ayina abakyala 5. Ate ekisinga okunnuma ng'ate bagenda ate ne babbayo ne basigulayo bakaabasajja. Bannange etteeka lino tukyaliriko ddala tukyalijjukira mbu gyeriri oba tumala geekolera. Ekiri mu Fathers Union makanisa gonna Fathers Union ekibiina kati ekyagwa. Ate nga Nazzikuno nga byebibiina ebyali ebigundiivu ennyo, ebibiina ebyali eby'amaanyi. Naye oba lwakuba kati ekkanisa tekyajjukiza bantu. Mubuulizi, era it is a task. It is a very, very big task to spare time abantu bano ne tubeera nga tuddamu ne tubajjukiza constitution gye tulina okutambulirako. Otherwise, the moment if you people you forget mwaba tulyowo emyoyo, abantu bavudde ku nnono completely and also. John. Nkuya Ssebo. John. Nkuya Ssebo. Kikoze bulungi nnyo. Essebo. Oli musajja mufumbo. Essebo. Awedde emirimu nno. Kyala wange gyali Winnie Phillips ettooka alifumba. Weewa. Essebo. Olowooza mu ngeri yo. Essebo. Abantu benda. Essebo. Kiki kyoyinza okuwa lwaki abantu benda? Abantu omulugube gw'essente gubaleetedde obuzibu. Ennaku zino abantu baagala nnyo ebyenfuna. Kyokka ate nga jjukira wali okuba ebirayiro omuntu omugamba mu bugagga ne mu bwavu, lwaki bw'atuuka mu bwavu omwabulira? Ngamba gwe omukazi ogwo muze gubeera nnyo ku bakyala. Okwagala ebintu y'ensibuko y'ebibi ebiyitiridde mu nsi muno. Abakyala baagadde nnyo ebintu. Naye ate nga bwe muba mufukamidde ne musabira wamu nga famire nga temweyawuddeemu, ogwo omuyaga gujja ne gugenda. Ne Mukama waffe Yesu Kristo togamba nti yayita ku museetwe. Yafuna ebisoomoozo bingi nnyo naye teyava ku mulamwa. Abasajja obutawa bakazi budde. Abasajja nammwe temuwadde
budde bakazi bammwe budde ekyo ekibi nakyo ne kiyitaawo ekyo kibi ne kiyitaawo taani n'ayitaawo nayitawo nosanga omusajja ava mu bbaala ssaawa 7 gwa kiro mukyala we bambi yamulese waka tamanyi oba baalidde tamanyi oba kiki omusajja n'afuuka kigwengere ekiri awo ekintuntu gwe omwana wa munne wamulese waka wamulekedde emmere ate nga muzaalamu abaana 12 bannanga abasajja tweddeko banaye tetuva ku nnono ya Katonda buli omu nalaba we yeeyiyiza avudde eri n'amuleetera kiro y'ennyama agimuleeteramu enfuna zenkanawa nga abaana abalesaawo nga naye agenza gayewa kambaleke bannange bayibuli yine tulabise bulungi nnyo kwegamba abo boogambira nti tugezeeko okuteekawo emiziziko gyonna egireeta obwenzi tuteekewo emiziziko gyonna ng'omubulizi watugambye egireeta obwenzi bannange amaka we gabeera nga gali wamu amaka we gabeera nga gali kitole bannange essanyu bannange nga libeeraawo ffe nga tufunye essanyu omwega guzze naye ne tunywera okulaba nga ekyo kiyise n'ekyo ekikusoomooza olwaleero igwe mukazi gwe atulabe ey'omusajja gwe kigenda kuggwawo mu linnya erya Yesu tova ku mulamwa amayengo newankubadde nga amayengo mangi mu lyato olaba muli mu lyato mugenda kwebbikayo temuva ku mulamwa munywere ku Mukama Katonda tusomere etteeka eddala kubanga ndaba nga etteeka ery'omunaana tugenda ku tteeka ery'omunaana etteeka ery'omunaana ligamba tobbanga tusomere Zakariya 5:3 Zakariya 5:3 bannange obubbi buyitiridde mu ggwanga muno obubbi buli wamu buli gyolaga obubbi ne buyitirira abanyazi ne bayitirira ne mukanisa nayo obubbi nabwo bwatuuka oyo bamuwa okugamba mbu kubalabirabo ogenda okulaba nga asoose n'alondobamu amazike gonna ne mukanisa obubbi butuuse ddala tukyali ddala ku nnono tukyajjukira etteeka eryo Zakariya 5:3 Zakariya sura y'okutaano olunyiri olwokusatu esebo wagamba bwe wati esebo naŋŋamba nti ekyo kye kikolimo ekizze okubuna ensi yonna kubanga ng'ekyo bwe kiri buli abba aliggyibwawo era buli alayira eby'obulimba aliggibwawo abantu mukome obunyiko bwekomeraawo bane mukitegedde abantu tusomere olunyiri olw'omwenda akale katulidde empinga tugende ku tteeka ery'omwenda etteeka ery'omwenda towayirizanga muntu munno ennaku zino okuwayira kuyitiridde bannanga abantu twogerenga mazima meereere n'etteeka erisembayo teweegombanga muntu muno oba nnyumba banna okwegomba kwonna okubyokwa omubiri bannaye tukuleke otambudde bulungi mu ebyo byonna byoyogedde mu ddakiika emu sibula batuuliriza bannange mwenna abadde batulaba ku Delta TV bannange mwebale nnyo mwebalire ddala njagala nnyo okwebaza mikwano gyange ninayo mukwano gwange Derek Nsaale ninayo Paulo Bagenda tulina Reverend Emmanuel Rutaya abateekateekedde obulungi ninayo taata wange ekitiko Mutungo obudde buno ali ku Delta TV mukwano gwange Kisaache Davis ne students bange bonna bangambye master fe tugenze kukulaba tulyoke tuyige bannayo students bange ku Bahati High School mbagala nnyo mbagalira ddala weewaawo abatulabira batuliriza mbadde n'omuweerezaawo John Muyenje ow'abavubuka mu Katwe Matazi ate headmaster mu Bahati High School bukirise weewaawo tubagaliza olunaku olulungi musiibe bulungi mweraba. As we bow in adoration and stand in reverent awe, show your majesty and glory, let your anointing fall. As we declare your name, Lord Jesus, as the only name who saves, may the power of your salvation